buterevu nkwaniriza nateera ku mukutu gaggadde ogwa kujja kagate exclusive ate gwe naawe ali ku Focus 256. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba ebyafaayo bye tusinga okuba nga tukuwa naddala ebyo by'otaawulira by'otaalabako ate byebatakunyumiza. Ndine kojja kagato okulaba nga tumulungula ensonga ez'enjawulo. Naku lwaleero tuli ku episode yaffe eyokusatu nga tunuulira Lord Fred Sebatta, Paul Kafeero wamu ne Amani basudde butya we batambuzanga endongo ate era ani akira kwani ku kino ani akira kwani ku kiri. Abadde agoberera episode zaffe ziri ebbiri twayogera ku bulamu bwabwe enkula yaabwe gye bazze bakulamu gye batandikamu endongo bonna abasatu ate era lunaku lwali tugenda kutunuulira ku kikula oba tugenda kutunuulira ku kye bayita fame and popularity. Tugenda kutunuulira ku byebyo ku bana abasatu oba ani akira kwani ku kino era lwaki ono akikira locally and internationally byonna byetugenda okuba ntugeraageranya. Kojja wangi sebo nkwaniriza sebo obulamu bugamba ki bulungi sebo ye nga mutya sebo ye tuli agamba ki mama ali eyo mukadde lumunyiga lumubalembirizi katongera okumuseka mu ssaala mukadde naye abeere nga ssuuka. Kojja abasatu bano twakoma oli twakusigwa ekifaananyi era kyemmanyi omuntu alina kye yatuukako naye ku mulundi guno kojja njagala ebigambo bino biringa bisatu obinvuunulire mu Luganda then tubituukira bitya ku bana abasatu. Ekisooka waliwo kye bayita famous oba fame ekyo bakiyita batya mu Luganda ettutumu oba kye bayita popularity okumanyika oba kye bayita trending okukyaka then ebigambo ebyo ebisatu bana abasatu locally international tunula wano ne wabwiru w'eggwanga ku bonna ani yali asingaani era muki anti kisinziira buli omu alina kye yali akiza munne nga buli omu alina ekintu kati for instance gundi yakyaka basudde yakyaka nnyo mu biseera by'oluyimba mukyala Mugerwa. Oluyimba lwakyaka naye n'akyakiramu kubanga nga buli bwetuuka ng'oddukubanga ensi ewuniikirira abantu basamaalirira abantu bacyacyanca. Olina kaliko ogamba ensi neefa ng'akubye mukyala Mugerwa. Kafeero yamanyika ng'akubye oluyimba muvubuka munnange kyokka ate terwakyaka. Yamanyika kyokka ate oluyimba terwakyaka. Oluyimba olukyaka lwoyita nga buli woyita lwe bakuba kati nga bwolaba ddole y'omwana waliwo ekiseera kyatuuka ne Saamu wange nga buli woyita lwe zakyaka ne ziyitawo. Kati awo bwe yali mukyala Mugerwa yakyaka Baasi Dunia yakyaka Baasi Dunia buli woyita. Kafeero yakakuba ennyimba 3 ezakyaka ennyo ezakyaka. Awo tuli ku trending. Oluyimba Dipo Naziggala lwakyaka era ne luyitimuka. Byonna bibiri lwabirina. Oluyimba Kampala mu kkooti lwakyaka ne luyitimuka ate ne lututumuka. Byonna bisatu ebyo lwakola bisatu. Oluyimba gundi ogambe dole omwana wange ete yakolako kimu yakyaka. Era naye ate yakyaka era n'ayitimuka naye kuba abantu basigala mu nnyimba zonna kati Sebatta zaalina ezimutunda. Dole w'omwana era bw'oyogera ku Sebatta ennyimba ezi dole w'omwana ne Saamu wange zakyaka ne ziyitimuka. Naye ate gundi kye yakola ye ate n'akuba Walumbe Zaaya n'akyaka n'ayitimuka n'atutumuka.
byonna bisatu n'abikola. Ezo ennyimba za Kafeero esatu z'alina. Esatu muze yakuba ebintu bisatu nga bizikola. Okay. Ate n'akuba waliwo oluyimba lwe yakuba olulala. Dwo lwakyaka. Luliwa? Lwe bayita Diikuula. Zikiwe n'enya amazina. Ezo ennyimba ezo ebyagibwa Diikuula byakyaka nga buli kaseera balinda birala babyagala bigenda beerako akabanga ne biggwako. Kozi yakubanga mu pati. Kati naye ennyimba olukyase ne luyitimuka ate ne litutumuka lwo teruggwaawo ye Walumbe Esaaya. Yayitimuka yatutumuka yakyaka. Kati okumanya terukyasobola kumala lunaku nga tebalukubye. Amaanyi gaalwo ekyo kibayita okubanga watutumuka. Ate basudde yaaliwa ziriwo ezitukwata bino ebisatu. Mukyala Muguba lwakitimuka ne lukyaka Baasi Dunia. Baasi Dunia. Ennimiro y'oku Buganga. N'oluyimba olwatutumuka ate. Yes. Baluyita Akaddannyuma. Bo abalala baluyita Kerementina. Abantu balutuuma eryabwe olw'okubanga bo balutegedde nga bwe balwagala. Balutuuma Kerementina. Naye baluyita nga Akaddannyuma. Erinnya lyali ettuufu baluyita Akaddannyuma. Olwakyaka n'okututumuka ne tutumuka. N'ebeerayo oluyimba olwakyaka ennyo baluyita Priscilla. Priscilla. Tiyo naawe n'oli Priscilla ng'omanya oyo musajja omukulu mukazi omukulu ayagadde akalenzi akato. Priscilla ow'amakudde. Yali ayagala akaana akato. Era bw'owulira bakuyise Priscilla omanya oyagala bwana buto. Obeera mulya buto. Nze si kye ŋŋambye. Kati kyekyo ssebo wekiri. Okay. So bano bumi yafunangako oluyimba. Naye oti Kafeero yabasinza byonna. Ate gundi ye n'abasinga okumanyika. Aliwa? Ate Sebatta n'abasinga okumanyika. Mega swama mutukolere wano. Tugenda eno si mpanvu. Ngaabi yenna atera okugwa. Egenda nakuggwako. Sebatta ekyo n'akimenyawo bo bonna. Omanyi omuntu bw'omanyika. Yes. Buli w'obeera muntu aba akumanyi. Kati Sebatta yatuuka ekiseera nga kati Kafeero ng'ayinza okutambula abantu ne batamutegeera nti yeye. Ye Sebatta talina yali ayinza genda ne batamutegeera. Era nga bamanya y'ono. N'atuuka okuba ekisaawe kye nakivuba nga talinaako muntu mulala yenna. Ekijjula ne kibooga n'abantu kyewalabye egindi kyekyaliwo. Ng'ewa King Saah ekyaliwo. Kyasinze n'ekya King Saah kuba wali ennyiriri zaali zisimbye kilomita. Nga basimbye okutuuka ku biwologoma bavudde Nakivubo. Layini zisimbye. Baagala tiketi Nakivubo. Luno oluguudo lujjudde. Luumu Street nga bali ku Yamaha. Namirembe Road nga bali ku Pride. Nga ku luguudo abaali basimbidde ku luguudo ku Nakivubo Muse. Yes. Nga bali ku biwologoma. Eringa ku Container Village nga gye bali. Naye nga basimbye kufuna tiketi eyo nga agize eggwanga mujje. Ng'ekivulu kye bayita ggwanga mujje. Nga kyekya bonna bunigina tekuliiko bw'ate Sebatta ne Matendo Promoted Singers bakuleetedde ekivulu ggwanga mujje. Ensi n'efa. Era lwe lunaku lwe nasooka okulaba. Yes. Era kyalowozesa abantu nti gundi mulogo. Fred Sebatta. Mu bantu baakuluumulukuka nga weebuuza gye bavudde. Enkuba n'etonnya okutuuka awo nga ku Kafumbe Mukasa. Yes. Awo ku Lusaafi. N'etonnya Luumu Street eno kugundi ku Abusa. Ng'ejja yeetolola weeti. N'etonnya ng'abali ku Pride amazzi gakulukuta gava ku Pride eri gakkirira. Nebuuza ate gano. Nti enkuba etonnya. Kati nange nakyewuunya sijja kugamba ki naye ebyewuunyo bya Katonda bwe bityo bwe bikola. Nga Nakivubo wano. Ekisaawa okijja wali haamu wonna. Wakalu. Eri eyo n'okuva mu Kisenyi mwonna nga temuli nkuba. Kuva ku Pride okudda eno nga tewali. Naye ng'ate ab'oku Baati Valley bo bagamba nti abantu enkuba ebagaanye okujja. Kojja, omanyi kituuka ne kussa
nga mubasimbye line empanvu ennyo abamwe bakuba okubakola tebagamba sebatasimu wa bulijjo kojja kubana ababiri banne kuliko ani yaddirirako awo okola ekivulu ki ekyamaanyi yali Kafeero kivulu ki ekyo mwana w'omuzungu mwaka naye yakikola mu 9 kojja kiri kyaliwo ekyagwanga mu 9 kyali kyenda mwena naye ndowooza yakikola 97 nga nakyo ne bakayimbira nakyo kyajjula ne kibooga naye nga nakyo kyalina kivugo nanti kiri nkyogera kuba yali buwoomu oli ate ono yali awerekeddwako ne baddamu ne bakola ekirala nga bali basatu Kafeero Kasozi ne basudde era nabyo ne bijjula naye kyova olaba ngamba Kafeero gundi basebatayiye basinga nti yali omu Matendo promoted singers nenga wano bagatta kulabako bagatta gundi Kampala Music Stars ne bagatta ne Kabuladda okukola ekivu so newankwadde ekyabwe kyali kimanyi kyali kyabangi ekitegeeza kojja basudde talinamu kwawo sho yeeriwo ey'amaanyi yagikola mwaka kijogamba nti yakola ekivulu nga yakafulumya oluyimba lwe bayita ekiwuka ekyagwa mu ntamu buli we yakolera wonna bwabooga yakola ekibuye yakubako ekisaawe nga teyo teyakola kisaawe international kojja nga tufulumyeko obweru bw'eggwanga abantu bano abasatu ani yasinga ennyo okuganja international goliye Kafeero yayitawo kitiba kyogera nako kwe kubeera nga atuuka n'okuweebwa awaadi ya gundi eno golden boy ye yataliko nakutegeeragana yabakubisa yali byonna nga music we ne bwaba amukubye kaabe muzungu kaabe mukongo kaabe muki azinirako ebivuga ebidongo by'ennyimba za Kafeero nakyo kikumanye nakyo kikuwanika atolaba nga mu Uganda nina omukolo gwe naliko nga bakuba oluyimba naye nga oluyimba lwe bakuba lwali ku mufu lijje gye baalukubira lwa mufu nga bonagamba nti balumba ezaaya nga wate wano balukozesa kufulumya mugole nobagamba naye nakada bagamba nga bakitegeera bo bali ku kidongo bawunyumya ekidongo tebamanyi waliwo n'oluyimba lwe bayita Kipa Kisangameni lwalingala oli alojja busezi na bulogo buli Kongo kati ate nga lulina ebidongo birungi naye nga ate wano oyinza oddukubiraomwana alukubanga omugole afuluma waliwo n'oluyimba lwowulira lwe bayita Matata ya Mwasi olwo lulimu vewe bwe batuuka oluyimba so lutuuka neyo Matata ya Mwasi na mobali esilaka mama oh mama limbo lulimu ebigambo birungi bw'obiwulira bayimba batyo naye yali ategeeza nti kati balukuba wano kuki ku mukolo baalukuba era ne mugamba lugjeeko totamukuba naye yali mugezi nnyo n'agamba olabo yaŋŋambye nambuuza nti ye lwaki kati lulimbo lulutegeeza nti obuzibu bwonna buli mu nsi bujja lwa mukazi mukazi yaleeta obuzibu naye ate bano omukazi avaayo ate kati tubokuba kyate ekyokubiragamba nti yagamba nti naye mweraliikirivu nnyo yazaala abaana abawala kati bajja kugenda batawaanya ensi baleetera abaana babannaabwe obuzibu naye gwe olukuba ate omwana omuwala ava mu nju toddamu ddukubo bwe banaalutegeera bayinza nga ndaba nga abalutegeera kuba nina omukisa ninze olukongo mba nduwulira bwe baba bayimba kati abantu bagamba nti tolukuba oyinza okuba oluyimba nga luwemula ekituufu kojja waliwo ekigambo kye bayita GOAT greatest of all times basajja baffe bano abasatu be tuliko leero ani ajjuza ekigambo kino Kafeero tobuuza Kafeero abasatu no bakwata anti ojja kuddira ennyimba ojja kuteekaawo ennyimba oseewo wano muvubuka munange oseewo Kampala mu kooti oseewo gundi Walumbe Zaaya ogenda okutuuka mu nnyimba za Kafeero 8 ng'abalala tebannabaawo kozibwa fuula gooti nga zozo osengeka ennyimba emabega eno bonakiroseeko ne bayita edduma ly'embaga oteekeko gundi omalirize wansi okusembayo kale oteekeyo dipo naziggala awo tavuganyizika kojja greatest of all times alina okuba nga longevity ye ebaddewo ng'abadde ayimbiddeko akabanga akawanvu
abasatu banaani yalina akabanga akawanvu Kafeero ne Basudde yayimbira gwanvu emyaka 9 kale 10 ne Kafeero yayimbira mingi tulina mune ke bayita consistency Kafeero yalina consistency okuva lwe yajja nani stop yalina consistency n'ekirala kye yalina ye nga afulumya ennyimba ze n'agifulumya alubamu nga yagiyimbye yekka nga tagasseeko muntu mulala yatandika kitandike luvannyuma ate nga abawa ennyimba za mujjirano ng'ate zonna baluleeta nga alubamu gye bayita liidi olwandibadde liidi nga gye tuyita gundi ng'ate bali abantu beefunirako ezaabwe ezikulembera gwe lwotuwadde tutegedde naye tulinako ennyimba nga tazikiza talina mu mwaka gwagamba nti guno yazikiza talina alubamu gye yafulumya ne bagamba nti teyanyumye teyatambule olaba neyafuluma nga afudde nayo kati yeyogeza abantu obwama kojja mu greatest of all times mulina okubamu omuyimbi oyo ng'alina kyakoze mu music industry ekirabibwako oba ng'agasseeko kuba n'abasatu yagattaka nti abayimbi abasinga obungi bamanya nti music wa Kadongo Kamu osobola okubamu music omulungi abantu ne bamunyumira era olaba kati Walukaga gwakuba bakapo gwe bakuba music wa Kadongo Kamu basekandi bwe bakuba olaba nti yonna bagundi ya Kafeero no mutabani wani Seremba yes obalaba bonna bwe bakuba music yoyo mukuba ne mubbaala ne musituka era mukyali tekibangawo ennyimba z'abantu abo basinga ozikuba kuki ku mikolo kati batandika netugendako mu disco noli nakuba movia tobanga wankaddiya enamba y'ekikulu yambulako muntu wange kambenga n'oyo talwana era tayomba so omudigido nakubira lulyo oluyimba lwe bayita Prince Roni gwe njagala okuwola ebbanja lyange ne bondyoza amanya sisobola kuloopa so greatest of all time kojja mu greatest of all times mulina okubaamu abantu ng'otonzeewo omukululo gwe weegulinga naye oba ovudde mu bulamu bw'ensi eno tuggulako tugamba omukululo weeguli olwaleero Kafeero taliiwo yafa yes n'abaana ba Kafeero omwana wa Kafeero yennyini bw'ayimba olowooza Kafeero yayimba ne sekandi bw'ayimba olowooza Kafeero n'ennyimba ezimu temumanyanga nti si yaziyimba Kafeero waliwo n'omulezi gwe bayita Dash Kafeero abo bonna bagoberera ye Walukaga bw'ayimba owulira otya he was inspired by Kafeero ate Walukaga yenyumiriza nnyo mu Kafeero agamba nti yamugamba nti kino yimba bw'oti ojja kuba okimaze bw'onkolera kino oba omaze njagala nnyo Walukaga nti n'obulamu bwe ne bwaba yavaawo tulina abantu tukyala bantu mu kifaananyi kya Kafeero gwe tekikwewuunyisa Kamakyembe yalekawo okubaira greatest of all seasons eggwanga libaddeko ne limala emyezi 4 nga lyogera ku muntu omu Kafeero n'abaana be baani ababe n'abatali babe oluvannyuma lw'emyaka kumpi 2 kati ali great okusinga oyo omulida ne batuuka n'okubuuza nti abayimbi abalala tibaafwa tebalina baana nti balina tebalina ndongo nti yaliwo gwate olaba omuntu akubeera great oyagala aliwa ng'aleese n'abatoola okugamba nti ndi mwana wa Kafeero oli n'ava gye yavudde n'ava mu ggwanga lye mu kika kye mu disitulikiti ye n'agamba nze ndi mwana wa Kafeero nga tamumanyi teyamulaba nako waliwo n'abantu be baazaalanga Kafeero yafaddanga nabo bagamba nti taata waffe ye Kafeero kojja greatest of all times alina okuba nga ali versatile ng'asobola okuba okusuna ebivuga asobola okuyimba asobola okuwandiika kakati Kafeero byonna yali abikola Kafeero ne Basudde yali asobola bikola ebimu naye Kafeero yali akuba eŋŋoma nga bwe waba waayimba ye ng'atuula ku ŋŋoma nga muwandiisi atendeka muyimbi bw'akuba endongo tobeerawo kati oyagala asinga oyagala mujjawo yali full package ate arranger kyetuyita arranger mubeera munankani mu studio n'agamba kino kibeere bwekino tukitambuze singa tukubye kino nga tukivuga kiti ne bwe kiti amanyi yali ategeera bwe kituuka ku performance wali omuntu alina okulabako yali amanyi kyakola nga talina stage work yali amanyi waaka
ku stage awo yali artistic nga y'omuntu gojja okulaba tuyagala na kayenje Kafeero yali artistic gwe lowoozaamu ebbanga lyonna lyeyimba yali anywa n'atamiira naye ng'abalabi tebava amala kumala ne bagamba bane tuwongere nga buli kyakola abantu bagamba tuwongere ne bwayimba ennyimba ze nazimu bagamba tetutubulamu kyekyo ssebo kale greatest of all time wo yani osobola okgenda mu comment section n'otubulya gwe greatest of all time yani got wo yani era n'otuwa n'ensonga zo ate era nja kukyaza abantu b'enjawulo nabo batukubire mu torch mu greatest of all time mu kadongo kamu so nga ate ne genres endala oba ebika bya music endala era tujja okubakwatako oba okubawa ebyo bye twesiga era tumanyi nkujukiza bannaffe aba focus event services bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo osobola okubira nga ofuna ebyandisaanye okufuna kojja abantu bangi bakola emikolo ne wayitawo emyaka 2-3 noddayo mu service provider yakolera video ba photography nombuuza olwaki ebintu byange muganda wange tebakugamba kifaananyi byafa banange banyumuzise alubamu yonna omwana yagijuza ebyo twabisiimuula tebikyalimu emyaka 5 nekanammwe ate mutubalemu amagezi kati otuyambye otya sijja kulimba sirina kubanga kompyuta yaffe yayiika kale wewala abantu bwe batyo just emyaka egi kojja focus events inayo tuyakolera emyaka 15 emabega naye ebintu bwebirinoga bannange nze gundi ze nakola omukolo nti ntya kale in fact nga bakyapudatinga nga bakyusizza namu so ne bannaffe aba bicycle kick bagamba nti banoonyeeko otereze ekisenge ate era obeere nga naawe oyitibwa nnyinimu komawe waka mama w'abaana alina okusindikira abaana kuggulira geeti n'okukutikkula oba nga bakutunulayo bwoti wadde tolina kyolina nagira bwati naye nakwaginga nagamba nayendaba kuki munnange kolikayo munnange bicycle kick ajja kuyamba kubanga oba otuukiriza obuvunanyizibwa bwo ng'omufumbo tewali nsonga lwaki mulwanagana muyombagana n'omukyalawo oba amaka ne gatatereera olw'okuba ekisenge obusenge bicycle kick ajja kikkolera jangu buzi ojja abantu basomere namba y'essimu 0752 kale tuvedde ono olunaku lwaliro tusigale vidiyo ezijja mu maaso awo ne bannaffe aba focus graphics and branding nabo bakugamba nti banoonyeeko bakuwe graphics omulungi ennyo bakuwe t-shirt bakuwe uniform bakuwe stickers ebipande ebyo ebinene byoteeka ku bizinesi oli n'agamba wano office ya gundi bonna beera nga wakulira ku namba y'essimu tusisinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo.